Yoweri Kaguta Museveni Free Uganda, Free Ugandans. Baganda bange mikwano gyange kyenyinza bagamba n'okubategeeza nti ate mwami Yosite bwabulwa byo byasiba birabikanga bikutuka. Banayuganda bayimuse, Banayuganda bagambye no nedda ekimala kimala, enough is enough, era bwe batyo bagambye tebagenda kukkiriza Egyogo kamanyiiro ka mwami Museveni kali mu kuteeka ku bannansi nga batunula nga balaba. Ebintu bingi bibadde bituukawo, ebintu bingi bibadde bigwawo nga Banayuganda basirifu, nga Banayuganda beesirikidde, naye kaakati Banayuganda kibazibusa amaaso ne bafaayo balabe lwaki basobola batya okulwanirira eggwanga lyabwe. Mwami Museveni asula ku kyokya, Mwami Museveni asula ku bunkenke, Mwami Museveni byasiba bikutuka. Mwami Yosite twongera obajjukiza n'okubategeeza nti ebyo si birungi. Ewa Museveni eyo wali obunkenke obw'amaanyi kubanga excuse me, adda alowooza nti Banayuganda basibira obwemage, basibanga tebalina musango, bagenda mutunuulira butunuulizi bamulekaawo, bagenda mulaba bulabi bamulekaawo, naye munange agenda okuzuuka nga Banayuganda bazibusa amaaso era nga bakimanyi nti nno tutambula na mutemu, tutambula na mubbi ayagala okusaanyawo eggwanga lyaffe, ayagala otumalirawo eggwanga, eyajja ne mission ez'okutta abantu, eyajja ne mission ez'okusaanyawo abantu. Time etuuse nga Munayuganda kakati yaliwo okwerwanako era ng'akola buli kimu ekisoboka okulaba ng'atereza eggwanga, era bwe batyo ne balangirira ng'ennaku z'omwezi 11 March ffenna tugenda kuyimuka. Tugenda kuyimuka eno chance tulina ogikozesa obubbi obugenda mu maaso mu Parliament, obubbi obugenda mu maaso obukolebwa Mwami Museveni awamu n'abaana abasajja be bano simanyanga buno bwanitaamongi buno obuli mu kumubbira essente z'omuwi w'omusolo ng'ate tebwagala abugambako. Baganda bange byonna nga 1 March we tubirinze. So Munayuganda mukwano gwange tosirika, Munayuganda mukwano gwange toddeyo okutuula, eno time gye tulina tugikozese. Museveni atuviire wano kubanga Mwami Museveni bwe tunamuleka n'atufuvubbalako ajja kulowooza nti tuli busirwafu afuga nteezi. Kyayagala kyalina otukola, naye bwe tunayimusa amaloboozi gaffe ne tuyimusa okwagala kwaffe ne tuyimusa buli kimu kye tulina, Museveni agenda fuuka lufumo. So baganda bange Bannayuganda tubakoowoola ne tubategeeza nti musituke. Musituke twerwaniko, musituke tulwanirire eggwanga, musituke tukozese chance eno gye tulina tulabe nga tugijjamu ekyamakulu oba tulabe nga tukijjamu ekyomuwendo. Tumanyi bulungi nti ffe abaliwo okwerwanako tewali agenda tulwanirira okuggyako ffe Bannayuganda, ffe bannansi nga ffe tweyimukiddemu ne twerwanirira. Saagala twebake, njagala tulwanirire ekyaffe kyennyini nga Bannayuganda tutereeze byonna ebyasoba. Ku lwa Katonda n'ensi yaffe tumanyi tugenda funa eggwanga eddungi lye tuneeyagaliramu. Buli omu ataddeko eddoboozi lye, buli omu ayogedde, so lwaki tubyebakamu tuzuuke tulwanirire eggwanga. Akaseera ke tulina tukakozesa tumanye nti nno ka mugaso, tutereeze byonna ebisobeddwa tulabe nga tutereeza eggwanga lyaffe, Uganda etambule nate naffe tuginyumirwe. Bwe tunaavaawo bazzukulu baffe be bakola ki? Be baliddawo emyaka 10 egijja nga ffe tugenze, waliwo bazzukulu baffe abalijja, kati ffe tulina omutima okusobola okumirirwa eggwanga. So Uganda bw'eteba nga yakulaakulana, ffe Bannayuganda tugyekulaakulanyize. Gavumenti waakiri egende yeewole nga bwe yeewola bulijjo. Projekiti ng'eyo gavumenti egikole nga yaayo. Tumanye nti ssente ezivaamu zeeyongera ku ssente eziyamba eggwanga, ssente ezivaamu zeeyongera ku ssente ezikulaakulanya eggwanga. Naye osanga ekintu ng'ekyo nga kivaamu ssente empitirivu, naye nga ssente zonna bwe zivaamu bwe zitikibwa ne zigenda ebweru w'eggwanga. Nina kyenjagala okubuuza ekyo. Ebigambo bino byonna ebimu bye ngezezaako okwetegereza okusinziira ku by'oŋŋambye biraga nti olina by'olaba ebitatambula bulungi naddala kuseri ebyobufuzi era bikububya omutwe. Kituufu kyekisinga okububya omutwe. Ekisinga okumubya omutwe ekisooka bwe bubbi n'enguzi ebiyitiridde mu ggwanga lyo. Kubanga eggwanga lyaffe bwe liba nga lyakugenda mu maaso, obubbi n'enguzi ebisukkiridde birina okuvaawo, birina okulwanisibwa. Naye n'owulira abantu babbye obuwumbi bwe ssente
naye olina akwatibwako katono n'amala n'ateebwa. N'oli oli yabba ssente n'aggyibwako mu bifo bya gavumenti ne wayitawo akabanga n'akola ki n'akomezebwawo. Ebintu bwe bityo tebyandibaddewo omuntu bwe yandibbye obuwumbi bwa gavumenti, omuntu bw'ati teyandizeemu kololinga kifo kya public office kyonna, ate yandiriye ebyo byakoze ki byabbye. Kubanga eggwanga terigenda kugenda mu maaso nga tulimu ebyo bya bubbi bya nguzi, sente zimu tuzeewola bwewozi. Kakati tunuulira ebbanja ligenda mu buwumbi meka 10 lirinye trillion buse obuse bugenda mu kiki buli mwaka oguyitawo ebbanja likola ki lirinya terika. Naye nga sente zeewolebwa tubeeko enkulaakulana gye tukola ki gye twongera ku ggwanga lyaffe. Naye sente n'ozisanga nga zeewoleddwa n'olaba sente zabbiddwa, naye ababbi bagandi abo babakwata empolampola kubanga sente ze babbye tebazitute bweru wa ggwanga bazirese wano mu ggwanga. Obubbi bwonna bubbi. N'owulira nti obululu bwakoze eki bwakwatiddwamu, naye tebyakwatiddwamu tebikyusa byavudde mu ki mu kulonda. Kakati obuntu ebifaanana bwe bityo bye bigenda nga byonoona eggwanga. Abantu ne bamanya ti omuntu tasobola kukola bukozi n'agaggawala, ti omuntu alina kukola ki kubba okugaggawala. Naye omuntu asobola nnyo okukola n'akola ki n'agaggawala. Amazima n'obwenkanya byetaagisibwa mu ggwanga, nga waliwo amazima n'obwenkanya nga bwe bakwata omunaku bwe bakwata omugagga. Naye omusajja yatuuka n'okuyimba oluyimba mwaluwulira ti omwavu tasinga muki musango. Kitegeeza nti omusajja bwe yayimbira oluyimba olwo yasooka n'atunuulira ekigambo ekyo n'alyoka akiyimba. Ekitegeeza nti yagenda okutunanga ekitongole ekiramuzi nga nakyo tekirina mazima nabukola ki nabwenkanya. Mu ggwanga lyaffe twetaaga amazima n'obwenkanya. Bwe baba nga bansinza akalulu ntuule manye nti bakoze ki bansinze. Amateeka gagobererwe nga bwe gakolebwa, naye amateeka tegalina kukwata mu baana na byana. Amateeka galina okuba nga gagoberera nga bwe gakwata nze tomusange, bwe gakwata omusajja omunaku atamanyiddwa, nga amateeka galiwo kyenkanyi. Ebintu bwe bityo biba nga bigenze bitereezebwa, eggwanga lisobola okutambula obulungi. Ne tumanye nti tulina constitution egobererwa, waliwo okukyusa obuyinza oluvannyuma lw'emyaka 10. Gwolaba eggwanga lya Amerika olwaleero bwe litambula, eggwanga lyonna nga terina solovinga nsonga ya bukulembeze, kukyusa bukulembeze mu mirembe, liba terinatereera. Mbaliyita pale FM kimusango kabuza mwenda ekula eri omutwalo limwe bali nnyo mwe bali ddala batugoberera okubanga kwemuli kiriza kujukiza Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo bategeeza abayizi mwenda batula P7 abatula esini ey'okuna n'esini ey'omukaaga. Mujje mugende masomo kuba muleeta okusaba kwamwe, bagende masomo kuba nga babangula mu koosezi ezitali zimu. Balina computer engineering, journalism, accountancy, civil engineering n'amasomo amalala mangi. Kale nno muleeta abaana bagende masomo kubanga babangulwa okuwandiisa kugenda mu maaso ku ttendekero ekakeeka Mengo oba kuba kusinzira 701-394 okumanya ebisinga. Waliya Nursery Primary School ssomero lisangibwa Oyogerere Kakajjo okulira na UNBS bategeeza bazadde mwena nti okuwalika abayizi ku ssomero lino okugenda ddala mu maaso basomesa ebyensiisa ku n'ebyeddiini era nga liwandiika okugenda ddala ku Nursery paka ku kibiina ekyokuna kuba kusinzira 777-49-98. Mandela Group of Companies bana University Tires n'amafuta ga City Oil bategeeza kuziba ebiduka mwena tugula ebiri gyokka egyalindulwa mu musaizi yonna mukole wheel arrangement olunomulya bamwetwe mu nteekateeka ez'okuwangula emmotoka etakozesa amafuta emanyiddwa nga zero fuel. Prestige Majari siyaji wa mulembe nnyo genda ku dduuka erikuli okumpi wa supermarket bakuka Prestige kawoomera n'okumugaati todda wakanga tokalira. White Star Magic sabuni obunga judde ebirungo okuva banaffe ababiriko
mumwekwate genda kuduka likuli okundi ba supermarket bakweka White Star Market semina abakyala biri mwena yatuumibwa Zimba omwami wo kakati no abakyala mwena mukubizibwa okweteekateeka akadde kalabika kaweddeyo ennaku z'omwezi kera kubeera 9 omwezi ogwokusatu era tugera kubeera walikondi Kampala Sports Arena okuyingira emitwalo 2 gyokka mujje tugende basoma kubanga tubangulwa mu ngeri ez'enjawulo abasomesa bakugomezedde okubanga beteekateeka era jjamba ono ku Pala FM ofune tikitiyo obujja genda wali ku AK Islamic Book Center bakuwe tikitiyo au kumukwana keti nasobola okuba okusomesa mu 52 okumanya ebisinga enteekateeka z'okugula limbo ey'okubiri mukimanyi bulungi Pala FM abawuliriza ba Pala FM mwena nti limbo yatugulibwa mukadde waffe omugenza GBMK yajjula katuli mu nteekateeka za kugula limbo ndala osobola okuba nga tuzika bannaffe era nga tukuŋŋaanya 100 konna koolina okulaba nga tugattako tusobola okuba nga tuzimba limbo eno tugula limbo eno enteekateeka zigenda mu maaso osobola okukateeka ku ssimu eriziro 7 ebisambo ziri 3 gattako 11 7 eriziro 7 oba Airtel eriziro 7 ejja kuleeta amanya Palo wa Africa Radio so nga MTN ejja kuleeta amanya Sozi Muhammad Harun osobola okutuweereza ng'oyise ku mumupe ojja kunyinga star emu mukaaga 5 star 3 teeka mu chat namba yaffe eri 5825 mwabaliko MTN ebyo musobola okukozesa ate abaliko Airtel ojja kunyinga star emu 85 star 9 teeka mu chat namba yaffe eri 109507 FBR 109507 FBR 5 okulaba nga akaseera ako katuuka zonna zireeta amanya Palo wa Africa Radio akasente kajja kuba katutuukako tulina Bishop tumusange tutunulira ensonga ez'enjawulo tuba munamwatulira tuli ku Pala FM Bishop nina akabuzo kenjagala okubuuza mpulira kansiwa kiki ennyo gwe kyolaba gavumenti eno kyeyakola ekikuviira okwogera ebyo byonna ekyakusinga okujja kukali kagamente ekyasinga okunyiiza ekikuviirako okwogera ebyo byonna bino sibyogera lwapande munyiivu naye mbyogera kubanga twagala eggwanga lino ligende mu maaso mbadde nkugamba nti eggwanga lyonna bwe liba nga terinasolvinga nsonga ya kukyusa bukulembeze emmirembe liba terinatereera liba liteeseteese ebizibu bw'otunulira eggwanga lya Libya Gaddafi yalikulaakulanya nga buli muntu yandyegombye okubeera Libya naye bw'olwaleero bw'ogenda e Libya Gaddafi okuva lwe yavaawo Libya ogitunira bwefaanana bw'otunuulira eggwanga lya Sudan ey'amambuka Sudaani omukulembeze yagifuga n'agikulembera okumala ebbanga n'ekulaakulana era baaliwo ne bagamba nti Sudaani ekola ki ekuze egenda mu maaso pulezidenti agitambuza bulungi naye bw'ogendayo olwalero e Sudan oyinza okutubuulira ebiriyo so eggwanga lyonna bwe tuba nga tuliteekateeka okugenda mu maaso emyaka mingi nga likulaakulana tulina okusolovinga leadership question netumanya ti tulitereezezza kale tunula eggwanga lya Tanzania twali tugisingira wala nga era bw'oyogerwa Tanzania nga Bannayuganda tebalowooza na kugenda Tanzania naye olwali Abannayuganda batandise okwagala okuddukira wa
Tanzania kubanga Tanzania ekulaakulana naye ng'ekigiviiriddeko ki obukulembeze obugenda na bukola ki na bukyuka. Katonda yatuwa talents ez'enjawulo. Kyovola nti buli muntu yenna Katonda alina kiyamuwa ekyenjawulo ekisinga ku mulala. Era buli lwe baga nti kakati manager wa Paal FM akyuse ogenda okulaba ng'ate waliwo ebipya ebikoze eki ebijja. So ensonga eyo ey'obukulembeze okubanga bukyuka mu mirembe twafuna ekikolimo mu ggwanga lino erya Uganda. Eggwanga lino erya Uganda tetukyusangako bukulembeze mu mirembe okuva twafuna independence. Twafuna abakulembeze ab'omululu nti constitution yaliwo ng'eteekeddwawo ng'eraga nti ebisanja 2 myaka 5 nga omukulembeze awummulamu n'omulala ng'ajja. Naye ekyabaawo president eyasooka yali tannamalako na kisanja ne wabaawo omululu amukolaki amulumba oyo n'amuggyako n'adduka n'afiira ebweru bw'eggwanga. Aba yakavaawo omulala naye naye najja n'atuula aba yakamala emyaka 3 n'omulala naye najja n'amumamula nga bwe bamumamula. Amini najja naye n'abirako emyaka 8 naye ne bamukolaki ne bamumamula. Kakati ne tubeera mu bulamu obufaanana bwe buti obw'okubanga tulemereddwa okugoberera amateeka kubanga waliwo omululu n'omulugube obuyitiridde. So twetaaga okuddayo okulowooza ku ggwanga lino. Eggwanga lino lya Uganda ligenda kubeerawo nga ffe twagenda. Olwaba ogenda ku malaalo g'Obote waliwo yagendayo n'agamba nti yasanga nga galina mu nsiko nga gakutte naye Obote teyakimanyaako olunaku lumu nti naye lulikya n'abeera bw'atyo. So eggwanga lino tulina oddizimbira ffe abaliwo n'abaliddawo betalowoozangako. Ekyo bayita sustainable development. Waliwo yagamba nti yagendayo n'asanga nga gazise nga gali mu ttale. Naye luli bwe yalinga ayogera ng'alina obuyinza okuwamba abantu, alina obuyinza okutta abantu Obote kubanga ku mulembe gw'Obote baatirimbula baatirimbula abantu. Obote yalina obuyinza ng'atirimbula abantu ngatta abantu kati olwaleero ali luddawo. So bwe tuba mu nsi muno tulina okulowooza Katonda yatuteeka ku nsi kuno tugase. Ekyakuleeta buli sekinoomu ampuliriza mu nsi eyo kugasa abantu balala n'okuteekerateekera abaliddawo nga bw'okoze ki nga bw'ogenze. Ekyo bayita sustainable development. Sustainable development tulina okukozesa bye tulina olwaleero oba ekiriwo olwaleero ffe abaliwo tukyeyagaliremu. Bwe tumala okukyeyagaliramu ate tukirekere n'omulembe oguliddawo nagwo gujja kukyeyagaliremu. Olwo kiba tufunye enkulaakulana ey'olubeerera. Naye bwe tuba nga ffe abaliwo olwaleero tusaanyawo busaanya nga tetutegekera mulembe kugenda okuddawo, kitegeeza nti eggwanga tuli mu disaanyaawo. Kyova olaba abantu olwaleero batemye ebibira ne babimalawo ne babyokyamu amaanda. Kati egiya kitandisa okujja tebalowooza ku mulembe okugenda okuddawo. Yagani kasita omuti guno nze ng'okyamu amanda n'enfumbisa abaliddawo balikola ebyabo. Naye ogwo omutima si mulungi. So Bannayuganda bampuliriza olwaleero buli omu gy'oli kolerera omulembe oguliwo n'omulembe oguliddawo tubeere n'emirembe nga ffe tugirina n'abalijja nga bagenda gisanga. Abajiza Paal FM 97.9 ekola ey'omutwe mwebali nnyo mwebalire ddala gy'omusinziro genda maaso okuba nti muwuliriza. Ngenda kutta essimu z'abanya obeeka ebibuuzo mbuuza Bishop tumusange asobola okubyanukula n'oluvannyuma tugenda maaso okuba nti tuwuze. 0759 007 00 ne 073.
366 mutugenda okuyita. Hello. Yes, sir. Bagiyita pa FM 17.9 Ekula. Hello. Yes. Jeffrey Seguriocha Sebo. Wewe ni kuuliza. Kama wapi swala ilaze program konje bana yemo na tukitenyeka bibisembe yuri pale FM 17.9 Ekula eri omuntu wa bulido. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Muchaba chichobuza Bishop. Sikufinye ojja kuddamu ogezeko. Hello. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Yes. Njagala okwebaza bonna abadde batuwuliriza ate n'abataddeko airtime ne bakola essimu mwebale nnyo mwebalire ddala abasinga babadde beebaza nange nno njagala okwebaza kojja wange ono mwami Makulu Kafuma muwulidde okumala ebbanga ddene naye ebigambo bye nga tebikyukakyuka era abantu ng'abo nabo beetaaga mubakyazeeko ku leediyo bajje kubanga babeera n'akaseera katono akakuba essimu naye owulira nga balina ensonga eziruma eggwanga lino ze bakoonako mbawulidde okumala ebbanga so twagala okubeebaza mwami Makulu Kafuma ne ttiimu gye bakola ne ttiimu endala ey'abakubi b'amasimu. Mwami Mutyaba yabuuzizza ndowooza
tugambye abakulembeze ab'ennono tebalina kubeera mu byabufuzi naye mulimu endowooza naye ate nga Muteesa yakola yakulembera simanyi oba mu constitution yatandika ng'ekintu ekyo mwekiryo bakyali tekikola tekirimu naye kiyirizika okuba nga oba baakiteekamu oluvannyuma olw'okutya abakulembeze ab'ennono nga bw'olaba ekya myaka 75 nakyo bwe kyateekebwamu constitution oluvannyuma kyateekebwamu nga waliwo bantu bebaagala okuleka ebweru so njagenda netegereze constitution nyongera okubuuza ku nsonga eyo naye sebo mu constitution olwaleero constitution yaffe ya Uganda kyateekebwamu ti abakulembeze ab'ennono tebalina kwetaba mu byabufuzi naye abantu abalala bonna balina eddembe lyabwe okwetaba mu byobufuzi. Twagala okubeebaza mwenna abatuwuliriza abantu baffe ab'emityana mbakubirize enkuba etandise tulime tutekeyo emmere tutwale abaana mu masomero twekulaakulanye tuve ku ddaala erimu tugende mu ddaala eddala teri muntu agenda kuteeka ssente mu nsawo yo naye gwe kennyini bw'oneefaako n'okozesa emikono egyo Katonda gye yakuwa oba amagezi go Katonda ge yakuwa ogenda kusobola okwekulaakulanya ate okulaakulanye n'abalala. Mwebale nnyo. Nze Bishop Tomusange William Bifaaki nga nva Kiyogaanyi njagala okwebaza kubanga mutuwuliriza era osobola okuwulira nti omusumba w'enkulaakulana enkyukakyuka baabogera ku nze Bishop Tomusange. Mukama abeere nammwe. Toyanza nnyo toyanze Bishop Owidde mutira kwaki wansero ng'ogyeko okuwulira ekigambo Owidde mutira kwaki obudde obw'eddembe nkola ebintu bingi naye mu biseera ebyokuwummula nyumirwa akapiira era kyenkoze waffe eyo ngenze nga ngulira abavubuka emijoozi nembawo emipiira kubanga ekitone ekyo Toyenze nnyo mukama waffe omusumba. Banayuganda tuyimukire wamu. Olutalo lutwala Museveni lulabika nga lutandise ate era nga Banayuganda twandiyimukidde wamu ffenna ne tugamba nti no nedda Tukooye Egyogo Tukooye akamanyiro omutemu adde waabwe Banayuganda bafune ku ssanyu. Kyandibadde kirungi nnyo buli Munayuganda n'ayimukiramu ne twerwanako. Time gye tulina okwerwanako yeeno. So Banayuganda baganda baffe mikwano gyaffe tubakoowoola yonna gye muli nti akaseera kano tukakozese nga ka mugaso tumanye nti nno kalina kikalina otugattako okutereeza eggwanga lyaffe. Ate tukasabirire nnyo tulabe nga tutereeza eggwanga sigamba kutereeza butereeza wabula nga tutereeza buli kimu ekyasoba tulabe nga Uganda yaffe ebeera ey'enjawulo era nga tutuukira ddala ku kituufu kye tuyayanira okutuukako ebbanga lyonna. Wake up Ugandans, kadde ke tulina kaakulwana tulwane tutereeze byonna Museveni byasobeza bingi nnyo ebimu tebyogerekako ebimu tebibalika naye nga tetulina okukola kwe kuyimuka ffenna ne tulwana ne tugamba ekimala ke kadde Banayuganda nabo balwanirira eggwanga lyabwe batereeze ensi yaabwe olunaffe tufune ku ssanyu nga bannansi. Tweggyeko omutemu, tweggyeko eyatuzingako, tweggyeko y'omubbi eyajja okusaanyaawo ebyaffe ate tukwate ekkubo ery'okununula eggwanga.